njagala twejjukanyeeyo ensonga emu mu nsonga enkulu ennyo. Oluusi omuntu ayinza ayinza okuzibya olunaku nga tagirowoozezaako. Omuntu ayinza okwebaka obudde ne bukya nga takirowoozezaako. Naye ng'ate ensonga eyo nkulu nnyo, kuba lwe lugendo olwa buli muntu yenna yenna lwayolekedde. Lwe lugendo lwa buli mwanadamu yenna lwayolekedde. Olugendo lwe tugendamu luwanvu, olugendo lwe twolekedde ffenna luwanvu nnyo. Tetumanyi ani asooka, naye nga kufa abatudde wano n'abali ebweru, kuliko agenda okusooka, kuliko agenda okutuuka gy'agenda. Naye gy'ogenda ogenza otya muganda wange? Ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Jumu'a yayogera n'agamba, ng'agamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'agamba qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti owaye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gamba abantu bo bategeeze babuulire nti okufa kwe badduka, okufa kwe batya, fa innahu mulaqikum, oba mwagala oba temwagala tugenda kufa. Ketonye kagwake kakibeere ki buli mwanadamu ali wano yenna, buli ayitibwa nti muntu yenna, saawa ejja kutuuka nga ofudde. Bonna bamaze okufa, thumma turadduna ila alimil ghaibi, oluvannyuma lw'okufa ojja kuddizibwa mu maaso ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala alyoka atottole, alyoka atubuulire, buli omu alyoka atubale, alyoke nga bwe mubitegeera obulungi. Olugendo luwanvu, olugendo lwe tugendamu luwanvu. Mu buwanvu bwalwo osaanidde okweteekateeka. Chansi gye tulina aba umma ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, al umur bil khawatimi, emibirimo gyaffe gyonna gyonna bajja gibala nga basinziira ku nkomerero yagyo. Owunzisa otya? Bw'oba wawunzika bulungi, Allah ajja kusonyiwa ebyemabega. Bw'oba owunzise bubi, ebyemabega bijja kuvunaanyizibwako, ne bino by'osombezaayo nabyo bijja kuvunaanyizibwako. Kati sooka weetegereze owunzisa otya? Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala kaana yamshi fi tariq. Eriyo omumanyi omu Nakinkunnamige bamuyita Hasanul Basri, yali atambula n'asanga omusajja mu kkubo, n'amubuuza n'amugamba nti kam umruk, olina emyaka emeka? N'amugamba ya Hasanul Basri, mpezezza emyaka 6. Mpezezza emyaka emeka? 6. N'amugamba nti kati ku myaka 6 gy'owezezza ssebo, osemberedde okutuuka gy'ogenda, osemberedde okutuuka gy'okola ki? Gy'ogenda. Onaatera okutuuka mu lugendo lw'olimu, onaatera okutuuka gy'ogenda. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatunnyonnyola n'atugamba nti a'mari ummati ma bayina 60 wa 70. Abantu b'ekibiina kyange bajja kuwangaalanga ku nsi emyaka wakati wa 6 ne 7, naye batono nnyo abajja okusukanga emyaka 7. Bwe tugamba 6-7, owaanaagamba nti gudiigudde. Nedda ssebo, oyinza okulowooza nti ab'e6 be bagenda okukola ki? Batono nnyo. Kati singa saawe ntugamba mu masjidi muno, billahi alaikum, ani aweza emyaka 6? Wanika omukono ng'olina emyaka 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ani aweza 7? 70 years.
ng'olina emyaka 7 mu masjidi muno temuli, wallahi temuli. Aweza myaka emeka? Sadaka Rasulu sallallahu alayhi wasallam, mu masjidi muno temuli aweza myaka emeka? Naye ate ab'enkaaga abaweza enkaaga balimu 4 abasigadde bali awo 5, 3, 4, 2. Kitegeeza nti abanaatuuka eri ku ntikko Nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yagamba, wallahi adadun qalil jiddan, batono nnyo, balubatu nnyo. Era bw'owezanga emyaka 6 oba 7 gwate yongera nnyo okubeera n'ensonyi mu maaso ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Beeranga nnyo n'ensonyi okusinga ate abasigadde bonna. Hasan al-Basri asanga omusajja amugamba, sebo owezezza emeka? Amugamba, sebo mukulu nina emyaka 6. Amugamba nti sebo gw'osemberedde okutuuka gy'ogenda, weetegekera olugendo. Oli wa mukisa nnyo naawe ali muno ng'olina emyaka 6, oli wa mukisa nnyo okutuuka ku myaka 6. Tugenda, abato bafa, abakulu bafa, abakyala bafa, abaami bafa, abashiriku bafa, abakkiriza bafa, abatali basiraamu bafa, abasiraamu bakola ki? Bafa. Ffenna lwe lugendo lwe tukola ki? Lwe tugendamu. Naye bwe tuba tugenda bannaye tugenze tutya? Hasan al-Basri kugamba omusajja oli nti owezezza enkaka totuuse gy'ogenda, amugamba omusajja, amuddamu n'agamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sajja addamu Hasan al-Basri nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Amuddamu amugamba nti omanyi kyekitegeeza? Omanyi ekigambo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tekitegeeza? Amugamba nti inna lillahi kitegeeza nti ffenna tuli baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ffenna tuli mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala, ffenna tuliwo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilayhi raji'un, era ate tugenda kuddizibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Musajja wamala okwogera ebigambo ebyo agamba Hasan al-Basri, mal hallu, solution, kati tukoze tutya? Mmaze okutegeera, mpezezza 6 ngenda, era inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Buli anaafa wano ng'oli mukkiriza, abazze okukubagiza kye kigambo kye bagenda okukozesa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naye omanyi kyekitegeeza? Omusajja agamba Hasan al-Basri nti waayi mukulu, mal hal, nkoze ntya? Tukoze tutya? Mmaze okutegeera ebigambo by'oŋŋambye bya kitiibwa binene, nkoze ntya? Amuddamu amugamba nti tuteekeddwa okukola ssaawa eno, kyenjagala naffe tutandikireko essaawa eno, nti ssaawa eno tereeza amagenda go, tereeza, teekawo enkolagana ennungi wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa okuva n'essaawa ya kakati. Weetereeze. Bw'oba baddemu embeera etali nnungi, obaddemu embeera ey'okupalapalanya n'okubuzaabuza n'okukola ki, gyeggyemu, tereeza amagenda go, osisenkane Allah subhanahu wa ta'ala, ove mu nsi al-umuru bi khawatimi, kuba omuntu kyofiirako kyogenda okuzuukizibwako ku lunaku lw'enkomerero. Kyofiirako oba ofudde onywa segereeti, bagenda kuzuukiza ku lunaku lw'enkomerero ng'onywa segereeti. Ofiiridde mu mwenge, mu kirabo kya mwenge, ogenda kuzuukira ku lunaku lw'enkomerero ng'oli mu kirabo kya mwenge. Ofiiridde mu masjidi ng'osaala, ogenda kuzuukira ku lunaku lw'enkomerero ng'oli mu masjidi okola ki? Kyofiiriddeko. Bana tutereeze amagenda gaffe. Olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala ajja tubala emirimu ku nkomerero, ng'ate ku nkomerero wali mulungi, akusonyiwa eby'emabega. Naye bw'oba wali mubi ate n'omaliriza bubi, bino eby'omu maaso bajja bikubalako bakuvunaane, ate n'eby'emabega nabo bajja kuvunaana. Naye bw'omaliriza obulungi, eby'omu maaso ojja bifunamu empeera, ate eby'emabega Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akoze eki? Abeere ng'akusonyiwa. Tutereeze amagenda gaffe. Banaye tugenda omu ku omu. Ekyewuunyisa mu kugenda kwaffe abasooka okuwaayo
beba waka mikwano gye ne gikuwaayo ne bagamba mukyala ayinza okugamba nti banayiseeka bamuziika saawa mmeka mwagambe saawa 8 naye saawa nga ziri 10 mukyala we yakuwaayo n'abaana ne bagamba taata bamuziike ab'emikwano ne bagamba baziike twagala genda kuba okufaako tekitegeeza nti ensi tekyatambula emirimu girina okutambula ne bakuwaayo era ne bakuziika singa bukeera ku makya ne bagamba nti mukyala wo gw'obadde osula naye mu kisenge bakuziike naye omukyala ayinza okudduka emisiine n'atatunula mabega naawe singa bagamba nti bakuziike ne mukyala wo naawe oyinza okukuba emisiine n'otatunula mabega tutereeze amagenda gaffe bantu bangi nnyo abasiraamu bangi nnyo ababaddewo ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kaakati gye tuli eno naye ng'amagenda gaabwe gabadde malungi batereeza bamanya nja kuwa ekyokulabirako waliwo sahaba gwe bayita Amru bun Thabit radiyallahu anhu Amru bun Thabit radiyallahu anhu yayingira ejjana naye nga teyasaalako swala yadde n'emu nga tasaddeeko swala yadde n'emu nabbi sallallahu alaihi wasallam olutalo olw'e Uhud bwe lutuuka omusajja oyo nga si musiraamu n'ajja awali olutalo nga yeebagadde ali ku nfalaasi azze kulwana fi sabiilillah n'abuuza rasulu sallallahu alaihi wasallama auqatil au oslim nabbi ngende ndwane ngende mu ddwaniro oba nsiramuke nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam sooka osiramuke olyoka ogende muki olyoka ogende mu ddwaniro omusajja n'asiramuka bw'asiramuka n'agenda mu ddwaniro olutalo ne lugenda mu maaso bigenda okuggwa lutalo lwakaggwa mukimanyi bulungi nnyo nti gaziwat Uhud lwali lutalo kafungula nkete basahaba abaafa baali bayitirivu nnyo bagenda okumaliriza okuyitayita mu bafudde bamusanga omusajja akyassa ab'ekika kye bamubuuza mukulu gweno tewatuuseeyo otya kiki ekyakuleese eno nga tukumanyidde eri n'agamba bannaaye nzize kusiramuka bwe mmaze okusiramuka ne nzija mu ddwaniro muno ne bankuba akasaale kati ne wayita eddakiika ntono omusajja n'afa sahaba oyo n'afa bw'afa bwe bamala okutereeza embeera ne bagenda ewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bagamba mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja wali bamuyita Amru afudde naye bwe twogeddeeko naye atugambye nti yayingidde ki obusiraamu nabbi n'agamba nti mwagala okulaba ku muntu ayingidde ejjana nga tasaalangako swala yadde n'emu Amru bun Kais enkomerero ye yali nnungi Allah n'amusonyiwa ebyemabega byonna bye yajja akola ate yali muzibu nnyo mu famire ye mu kulwanyisa obusiraamu yali muzibu nnyo mu famire ye mu kulwanyisa obusiraamu naye olw'okuba yatereeza amagenda ge byagenda okuggwa ng'ali mu bantu nabbi sallallahu alaihi wasallama bawaddeko obujulizi ng'akyali mulamu nti oyo wamuki wamujjana naye nga teyasaalako swala n'emu teyayazinako teyakimako swala naye nabbi sallallahu alaihi wasallama agambye nti wamuki wamujjana ekitegeeza yatereeza amaki yatereeza amagenda ge naffe twetereeze mu mbeera zonna omusiraamu ekikubeesa n'eyirizi ng'omanyi nti bujja kukya ku makya ofe n'eyirizi ng'ogirina eyirizi ereme kulwanirira kiki ng'omanyi nti ogenda kudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa omusiraamu lwaki ogenda n'osamira n'ogenda mu masabo ng'omanyi nti bujja kukya ku makya ng'essabo terisobola kugasa essanamu lyolina terisobola kugasa ovudde mu bulamu buno obw'ensi tereeza amagenda go ogenza otya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kuba olugendo buli atuuka yanogoka yavaako olugendo lwe tugendamu luwanvu lwetagamu okwetegeka abantu baali ku bugembe kuno nga bangi ndowooza nze Sekabbaasi oyo
tujja ku bugembe kuno nze najjako 76 naye nga nakubalidde amaka ku bugembe kuno abantu abaaliko nga bamaanyi bw'otandikira ku Katende waliwo abasajja abasiraamu enjasa biggu ab'amaanyi Muhammadu Kasimu Masamuli Mama Mwosi Laisi okiraba Songolo jangu wano Lamanzani wano wetuli wennyini wano Chande Mzee Chande Senior namenyani nalekani naye ainahum balunywa Kinyiri baliwa ezo family ziliwa wallahi balipotinga dda mu lugendo tugendamu olw'amaanyi olugendo lwetaagamu eswala olugendo lwetaagamu okweyisa obulungi omusiraamu amanyi nti ogenda mu maaso ga Allah ekikugaanisa okuwa musiraamu munno salaamu kiki nogamba sigenda muwa salaamu ila kiyamu saa ani afiirwa sirimubuuza ne bwalifa sirimuziika gwe togenda kufa bannaayo olugendo lwetugendamu terwetaagisa kukyawa musiraamu munno kuba musiraamu munno yagenda okuyimirira mu layini akusaalire akusabire tuyige okusonyiwa bannaffe tuyige okwerekereza oli bw'aba yakunyiiza mugambe musonyiye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa oli bw'aba alina kye yakunyiiza musonyiwe naawe gendayo weemenye olugendo lwetugendamu buli omu wano yeetaaga munne kuba senga ofa ne wabulawo abakusaalira oba ofiiriddwa olugendo luwanvu entaana bannaaye entaana kabuli ekiro ekisooka mu kabuli kyetaaga okwetegekera kyetaaga buli ali wano weetegeke otya n'emirimu gyo emirungi abaswahaba beetegekera Nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu aba ayimiridde awantu sallallahu alaihi wasallam nevaayo omusajja ng'ali ku nfalaasi ku ngamiya tambuza ku ngamiya musajja munnakyalo najja n'abuuza nti Muhammadi aliwa ne bamugamba nti wuuli n'amugamba Muhammadi nze kusiramuka naye obusiraamu kyeki obusiraamu kyeki Nabbi n'amugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqimu swala wa tu'ti zaka sawmu Ramadan hajjul bait amugamba Nabbi byebyo akrartu nzikiriza by'oŋŋambye byebyo byokka bwe busiraamu nzikiriza by'oŋŋambye omusajja eŋŋamiya etandika okutambula n'erinnya mu kinnya bw'erinnya mu kinnya omusajja n'atalantuka n'ava ku ŋŋamiya waggulu n'agwira kyansingo n'afa naye nga mu busiraamu alina mu kigambo eki akrartu Muhammad nzikiriza by'oŋŋambye nzikiriza by'oŋŋambye musajja bamuteeka ebbali Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba omusajja oyo wa mujjana musajja oyo wa mujjana naye nga mu busiraamu alina mu kigambo eki akrartu nzikiriza sewo musajja mukulu nzikiriza gwe bw'onaaba ofudde oba nze bwe naaba nfudde nga nvudde mu bulamu buno obw'ensi kigenda kubeera kitya mpunzisa ntya owunzisa otya ani anampaako obujulizi ani anaakuwaako obujulizi era batugamba nti kigambibwa nti Nabbi agamba nti nsanze malayika yut'imunahu tufaha fi fihi nsanze malayika nga zimuliisa apo amatunda mu kamwake kirabika omusajja yali muyala yajjewo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'enjala emuluma naye nga azze kukola ki kusiramuka kati n'asanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam awali omusajja oyo nga waliwo malayika naye nga zikutte apo ziriisa omusajja oyo husnul khatima yalongoosa amagenda ge yeetereeza
ffe tweterezeza tuyimiridde tutya ewakaawo eswala weeri awakaawo kulaani weeri tweterezeza tutya tutereze enkomerero yaffe olw'okuba al umuru bil khawatimi tubalirwa okubalibwa kwaffe batunuulira mirimu giri egyo gy'osembezaayo oba n'emabega obadde musamize obadde mushiriku obadde okola otya obadde otya naye ku nkomero n'olongoosa n'ogendera mu buufu obwo bw'okulongoosa biri ebisigadde byonna n'okola taubatan nasuha n'okola tauba ne weenenya olwenenya olwanama ddala Allah subhanahu wa ta'ala ebyo tagenda bitunulamu agenda bikusonyiwa. Amagenda gaffe tugenze tutya bagenzi bannange? Kuba ffenna tuli bagenzi. Olowooza nti oli afudde ye mugenzi naye ffe abali wano ffenna tuli baki? Tuli bagenzi kuba tugenda. Tutereeze amagenda gaffe bagenzi bannange, tutereeze amagenda gaffe. Kuba Allah yatuuka okugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba innaka mayyitun. Nabbi sallallahu alaihi wasallam oli muki? Mugenzi. N'abantu bo bonna baki? Naye gwe yayogera naye yali akyali muki? Sadaiza okuba nakati seeka ali tubika. Bana ndi babika nti muli baki? Tuli baki? Tuli bagenzi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam alumu abaali mu Gazuwatu Tabuk nejjayo omusajja oyo nga Muhabasha ava mu Ethiopia, naye omusajja oyo nga muddu lil Yahudi ng'akolera mu Yahudi. Bw'atuuka awali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Nabbi n'amukolako daawa nga bwe tugamba. Omusajja n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, wategedde nsiramuse, nnyingidde muki? Mu busiraamu, okuva n'olwaleero nsiramuse. Naye Nabbi nkugamba nti okusiramuka kwange ne mu jihaadi nkola ki? Ngenda. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atumye ejje ligende lifeffette. Bwe lifeffetta lyamusanga ali ku ttale alunda mbuzi, naye ne bamuleeta ekikwekoto ne kimuleeteramu. Ekikwekoto ne kikola ki? Ne kimuleeteramu n'embuzi zakola ki? Zalunda. Nabbi bw'amukolako ddawa n'agamba nze nsiramuse, nze ndi musiraamu okusinziira ku byenkoze eki byempulidde, ndi musiraamu, nyingidde mu busiraamu. Ate saawa yaki? Ya jihaadi, nina okugenda mu jihaadi. Naye agamba Nabbi, naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi amaana, embuzi z'abantu zino zennunda si zange. Obuvunaanyizibwa buno, obwesige buno ngenda kukola ntya? Nsiramuse, ngenda mu jihaadi, kati embuzi z'abantu ngenda zikola ntya? Kuba ate mpulira saagala kuddayo waka, njagala genda muki? Njagala genda mu jihaadi, naye embuzi zino zikoze ntya? Ninayo ampayeemu n'ennunda, ninayo webbiri, ninawo wesatu, nga bw'oziraba ezo zonna ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Nabbi amugamba nti genda we ziri, okwate olubatu, oyoole olubatu lw'obuyinja, okasuke mu mbuzi ezo. Buli mbuzi egenda kuddayo ewaayo. Fiilan omusajja n'agenda n'ayoola olubatu lw'ettaka n'asuula mu mbuzi. Buli mbuzi yadduka misinde ng'eyolekera waayo, ne ziddayo ewaazo. Omusajja n'agenda mu jihaadi fi sabilillah, n'alwana fakutila, n'attibwa. Teyasaalako swala yadde neegi n'emu. Kusiramuka, kugenda mu jihaadi, kufa. Naye ng'ate emabega eri omuntu abadde mushiriku, omuntu abadde si musiraamu, omuntu abadde alwanyisa ki? Obusiraamu. Kyengezaako balingiza mu byendeeta ebyo byonna kutegeera nti emirimu gyaffe gibalibwa ku nkomerero. Singa obadde musajja musiraamu oba mukyala musiraamu ng'osaala esswala 5, osiiba, okola bulungi, togenda mu shiriki, ne kakutanda n'omaliriza ng'ogenze mu shiriki, bino byonna bifu.
Bilaks kadhalika senga obadde mushiriku obadde otya n'omaliriza nga byonna obirese ozze ku mulamwa kalimatu la ilaha illa Allah, biri byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera ng'akola ki? Twetereeze. Olugendo luwanvu, safaari mpanvu, yeetaagamu ebintu bingi. Yeetaagamu salaamu, toginyooma kutoolera musiraamu muno salaamu, tokinyooma kuba oba olina wuzu oba tolina wuzu, oba oli mumpi oba oli muwanvu, oba olina sente oba tolina sente, osobola okutoolera muno salaamu n'omugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olugendo lwe tugendamu lwetaagamu salaamu, empeera ezo tuzeetaaga. Okola otya olw'okuba bw'ogamba mu gusiraamu munno ng'ate essalaamu abasiraamu gye musinga okutoola ogamba nti assalaamu alaikum n'oba nga weesedde, n'oba nga ofunye empeera 10 zokka. So ng'ate bw'omugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullah oba ofunye 20, bw'omugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oba ofunye empeera 30. Kati tweseera n'ogamba assalaamu alaikum 2 n'ogafissa 2 ago ojja geetaaga ku lunaku lw'enkomerero. Salaamu olunaku luyinza okuziba ng'otodde salaamu zo 10 tayimuzi 30 ate tayimuzi 10, olw'okuba la hasana bi ashri amthaliha. Bana tuyiga okubala ebintu bino. Senga otola salaamu 30 oba otola salaamu 10 ng'ogimazeeyo oba ofunye empeera bimeka? 3. Bw'ofuna empeera 3 kati kubisaamu emirundi 10. Ko omulimu ogumu omulungi mu busiraamu bagukubisaamu emirundi emeka? Emirundi 10. Bannaaye amagenda gaffe, bagenzi bannange nziramu, tutereeze amagenda gaffe kuba ffenna tugenda, abaana baffe bagenda, abakyala baffe bagenda, bataata baffe bagenda, n'abamu bagenda dda. Ne wootudde waliwo ayinza okutuulawo enkya nga tosaalidde wooli. Wootambulira omulimu gw'okola mumanyi emirimu gimanyi bamalawo, n'ogamba ndi kuli mulimu sijja kusaala, omulimu ne gukumalawo. Muganda wange sigwe wagusookamu, ne bw'onaavaawo bajja kuzzaawo omulala. Badereeva nosanga dereeva nga tayagala kusaala, abavuzi ba boda agamba tayagala kusaala, abali mu maduuka tayagala kumanya swala etuuse oba takoze eki, tetuuse. Tutereeze amagenda gaffe tugenda, tutereeze enkomerero yaffe kuba byonna bajja bibala ku ki? Ku nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala musaba nga amwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi, husnul khatima, atuwe enkomerero ennungi, atusaasira, atusonyiwe ebyatusobako ng'abantu. Tugenda okutuuka gyali nga musiimu gye tuli, ng'ate automatically naffe tuli basiimu gyali subhanahu wa ta'ala. Otherwise amalun kalil wa ajrun kathir. Umma ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Allah yatuwa ekyengera tukola katono ate ne tufuna kinene. Njabbawo ekyokulabirako nga tetunnasala salatul fajr. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama rak'atay al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti eraka 2 omuntu bw'azisaala nga tetunnasaala salatul fajiri subuhi, nga tonnasaala subuhi n'osaalayo eraka 2, eraka ezo z'osadde zisinga ensi n'ebigirimu, zisinga ensi eno yonna n'ebigirimu. Senga saawa eno bagamba nti bakuwa ekizimbe mu Kampala oba Mapeera,
oba church house oba bakuwa oguzimba ogwo mu Kampala oli bw'asala eraka 2 asadde eraka 2 akusinga naye osanganga omuntu azisalangako eraka ezo 2 Nabbi sallallahu alayhi wasallama yazisalanga nnyo to the extent nti ne bwe zaamuyitangako yaziriwanga sallallahu alayhi wasallam yadde misana naziriwa kikulaga bukulu bwa nsonga mbakuutira mu mirimu gyaffe gye tukola tusaale eraka ezo 2 kabula salatul fajiri osobola ozisaalira awaka nga kyekisinga okubeera ekirungi n'olyoka ojja ku muzigiti bw'oba oli wala n'omuzigiti nga tosobola kutuuka zisaale 2 olyoka osaale salatul subuhi ate nabbi n'atubulira n'ekyokusoma n'agamba nti muraka esooka musomenga kuli ya ayyuhal kafiruna muraka esooka mulaka eyokubiri musomenga kul huwa Allahu ahad nosanga omusiraamu nga tawulirangako ssuula gye bayita kuli ya ayyuhal kafiruna ng'ate tawulirangako ssuula gye bayita kul huwa Allahu ahad naye ng'akuba ekifuba nti muki kale oli musiraamu gwe naye si kya buvunaanyizibwa musiraamu bukubanga tamanyi ssuula ezo laka 2 nezisinga ensi bwe twogera ku nsi omuntu ayinza ogamba nti tugamba Uganda nedda bassebo tugamba the whole world ensi yonna wama fiha n'ebigirimu byonna amafuta abantu ge balwanira okusima zaabu biki laka 2 kabla salati alfajiri khairun min ad-dunya wama fiha zisinga ensi n'ebigirimu lwaki buli lunaku tofuna ezo ng'omuntu atula mu mupiira eddakiika 9 Arsenal Man U n'otuula eddakiika 9 naye nga bakubuuza ogenda kufuna muki nga naawe tomanyi weesanga 9 kikoze eki naye okusaalira aka 2 ng'osomya al-Fatiha n'osoma ne kuli ya ayyuhal kafiruna n'osoma laka eyokubiri al-Fatiha n'osoma kuli huwa Allahu ahad kiyinza okutwalira eddakiika ezi oba kale 5 naye nga Allah akuwadde ekiro n'emisana essaawa 24 tutereeze amagenda gaffe emipiira tegigenda tugasa zaala tagenda tugasa okusiba akapapula ak'emipiira betting tagenda tugasa ekigenda otugasa ki byebyo bye mbagambye basiraamu tugenda buli omu weekube mu kifuba buli omu weetereeze tuyinza okugenda ekirindi tuyinza okugenda omu ku omu oyinza okukeera ku makya nga tetuliiwo nga bw'olaba wano nti after 2-3 years ojja kulaba wano nga oyo mupya mu masjid kati gwe mukadde gundi yafa gundi yafa gundi yafa gundi twamuziika gundi yafa gundi yabulirawa yafa tewategeera nga waliwo n'abafa nga tewategeera naye nga baali mikwano gyo akubulako mu mwezi gumu 2 ogamba naye gundi nga sitamulaba agamba ayisha twamuziika dda inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bana twetereze bana tutereze amaka gaffe bannaye twebereremu bannaye twebereremu kabuli si kintu kya muzannyo entaana si kintu kya muzannyo ekukwata mu ngeri ango yonna gy'oba ogiddemu yeekubaka n'ekutwala oba ozza otya aba oli mubi ekukwata oba oli mulungi oba oli muto oba oli mukulu engeri gy'ozzeemu kabuli bwekukuba bwekukwata bwekwaniriza nsaba Allah kabuli zitwanirize mu bulungi banaye abalungi baafa nga ku ntiiko yaabo kuliko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti bw'oba oli mulungi ku nsi ogenda kufa ababi bafudde ku ntiiko waayo kuliko Firauna kitegeeza nawe bw'oba oli mubi ogenda kukola ki ogenda kufa it's a matter of time
maliriza ebigambo byange nga nkatiriza ensonga eyo nga mbagamba tutereeze olugendo oluwanvu lwe tugendamu, olugendo olwo nga lututuusa okusisinkana omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Ku nkomerero agambe nti bano ba mu muliro, waliyadhu billahi min dhalika, agambe nti bano ba mu jjana. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nga mwegayirira atuteeke mu baddu be abagenda okubeera nga bayingira ennyumba ey'emirembe jjana. Ayi Allah, nga bw'otukuŋŋaanyiza wano n'abasiraamu bonna n'abakkiriza bonna, abaami n'abakyala, abato n'abakulu, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala otuyingize jjana, otuwonye ebibonerezo by'entaana. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuzuukire ma'a nabiyina wassiddiqina washuhada. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala otusaasire ebyo ebizibu bitusobako ng'abantu, otusonyiwe. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.